Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Waliwo eyambuzizza ekibuuzo nga mbuuza nti okozesa otya omunnyu ku nsonga y'okwefunza. Omukyala yambuzizza ekibuuzo nga mbuuza engeri gy'okozesaamu omunnyu ng'oyagala gukozesa ku nsonga y'okwefunza. Njagadde muddiremu wano ku channel yaffe n'eyitibwa Kyayiti bye njagala okwogera nammwe mubitegeere mubimanye. Okusookera ddala omunnyu ogwo si mulungi kugunaaba wansi. Ekyo nkikubuulira gwe yabuuzizza ekibuuzo. Guno omunnyu si mulungi kugunaaba wansi. Ng'obadde okozesa omunnyu ng'okozesa ku nsonga y'okwefunza wansi eyo ng'ogunaabayo si kirungi. Ekyo nkikubuulira kuba omunnyu gwokya, omunnyu gubabula. Omunnyu ogwo gusobola okutta bulungi nnyo obuwuka obukuyamba okukuuma wansi eyo n'oba nga tolumbibwa bulwadde obwo obusinga obbasumbuwa wansi eyo. Kati n'olwekyo gwabadde anaaba omunnyu wansi nti ng'oyagala kufunza omunnyu gwesonyiwe kuba omunnyu si mulungi kugunaaba wansi mu bukyala bwammwe. Ekyo kye njagala obbabuulira, omunnyu gwonna oba munnyu ki si mulungi kugunaaba wansi. Ekyo kansuubire mukitegedde bulungi nnyo, wamu ne kye bayita soda by cup. Abasinga bamuyita carbonate soda. Ffe tumanyi nga soda by cup, naye si mulungi kumukozesa. Mwabaagala omukozesa nti mwefunza nga mumunaabayo, naye si mulungi. Ebintu bino bisatu njagala mubeere nga mubyewala, temubikozesa kubinaaba wansi. Ekisooka, omunnyu mugugobere ddala. Kozesa ebintu ebirala. Ebintu bingi ebisobola okukuyamba ku nsonga y'okwefunza. Lwaki weesiba ku munnyu? Omunnyu si mulungi gunaaba, n'olwekyo bwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo eky'omunnyu, omunnyu gwesonyiire ddala togukozesa. Mukozese ebintu ebirala naye omunnyu muguleke mugwesonyiwe, temugunaaba wansi mu bukyala. Ndowooza mukitegedde. Ekintu ekirala ne sabbuuni yennyini naye mumuleke, temumukozesa, naye si mulungi kumunaaba wansi mu bukyala. Ne kye bayita soda by cup naye si mulungi kumukozesa ng'oyagala okwefunza nti omunaabe buli kaseera wansi ofunde, naye si mulungi kumukozesa, naye mumwesonyiwe mukozese ebintu ebirala. Ebintu ebyo bisatu njagadde mubitunuulire, wadde ng'ono yabuuzizza omunnyu gwe yabuuzizza nti agukozesa atya ng'ayagala okwefunza wansi mu bukyala. Nenjagala mbalage n'ebirala ebitali birungi kunaaba wansi. Ebintu ebyo mubyesonyiwe. Gwe wenna omukyala kye njagala okubuulira, njagadde omanye nti owantu eyo wansi mu bukyala bwo tomala gateekayo bintuntu buli ky'osanze, olw'ensonga nti ebintu ebisinga byokya bibabula, birina asidi atali mulungi. Kati buli w'onaabayo ekintu nga kyokya oba nga kibabula, ekitegeeza obeera ogenda kutta obuwuka ate obw'omugaso obukuuma wansi eyo. Kati n'olwekyo ebintu ebisinga mbyegendereze. Ekyo kye njagala mumanye. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mbeere bulungi, mweraba.